Entambula bagambye kwongeramu mutwalo gokka obutasussaawo mwezi ziba zongeddwamu kwaba bagenda ewala okusinziira nate ku gavumenti. Eyo kiri kitya? Bajja na kwongeramu 10 ate bajja kuziringa. Okay, neyanziza nnyo mukulu Farouk obadde obuliridde naye kirungi kulabako nako olwaleero. Embeera yo nga muganda wange tumwebaze wabatuusizzaako Mbale Kampala. Nze yo Mbale natambuddemu olunaku olwakawungezi kajjo nensobola okulabika nti mbayitaayitamu ndabe ebyentambula biyimiridde bitya. Jjukira Mbale ze regional city nti abantu abava e Kampala, abantu abava mu bitundu nga Gulu Lira bonna basibira wano okusobola okudda mu district zino eza Elgon ezirimu Bududa, Manafa na Misindwa, Bulambuli ne Soronko. So baba batuusiza wano mu kibuga ky'Embale baba balina okufuna entambula ezibongerayo. Transport okuva wano naddala mu Mbale okudda nga bitundu bino byemmenyeza naddala nga Bududa bo ndowooza bayongeddemu olunusu lwabadde 1000 lwokka ku 2000 abavudde ku nusu 15 ne badda ku nusu wakati wa kasanvu n'akanaana naye okusinziira ku bakulu be nayogeddeko ne baga nti ennaku ezinaaba zeeyongedde naddala nnaku ng'olwokutaano n'olwomukaaga bayinza okwongeramu enusu nga 15 kuba baga nti abantu ku luno bangi nnyo naddala abagenda mu bitundu by'e Bududa ne Soronko. Okuva wano e Soronko badde batwalira nusu 13 ku 14 kati bali mu kakaaga n'akasanvu abamu naddala kasita obudde obanga bugenzeeko. Naye okuva wano okudda mu bitundu naddala eby'e Kampala yo ebisale bikendeddeko kuba teri bantu bali kudda mu Kampala babadde bagendera wakati w'emitwalo 3 kitundu naye kati bagendera mu mitwalo nga abamu basigaza ku 2 kitundu abamu bazze ku mitwalo 2 ezimu ezimmotoka ez'okukubo bakutwalira n'ogumu ekitundu olw'okuba nti teri bantu bava eno naye ate obo baga nti okuva e Kampala ebisale bino babikubyamu. So embeera eno bwetyo bweri naye nga benayogeddeko nabo naddala abagenda ena Misindwa Lwakaka Magale ku boda ne Kenya abo bagamba nti abasaabaze kuno baba balabyeko okusinziira kyawukanyeeko ne ku mbeera bwe yali omwaka ogwedde nga twakava mu COVID abantu baali tebatambudde bulungi naye baga nti ku luno batambudde bulungi okuggyako nti traffic ebateeseeko amaanyi mayitirivu nnyo era yabalagidde okusitula abantu 3 bokka so si 4 n'abatano nga we bali. Era waliwo munnaabwe omu nnaku 2 eziyise gwe bakutte wa taxi eyabadde atiisa abantu ng'abatadde ne katanda ye traffic yamunoonyerezaako era nemala nemufuna. Ye agambye nti abantu babadde bangi ate ng'obudde bugenze ng'asuubira nti abayamba naye kyamuviiriddemu obuzibu kuba yabadde yabakkiriza ne batuula ku katanda k'etakisi eno okubatwala Lwakaka. Katulabe embeera nga bwe yabadde n'abakulu bano be nayogeddeko nabo abatwala paaka y'Embale wano mu Mbale Taxi Park. Ino balukela batwali bakuze zingasanvu omwama ku 15 kwetu muzambezi bali kuvuga zimoto kwa mezi ngara beza bafune bakuluye tabaza basabirengo babu sibuli obose bali basenyefuna abi babiri kala comfortable stage ye Kampala okusinga kati abantu tebaliwo abadde e Kampala abantu abavuye Kampala okujja Embale be baliwo abangi abagenda batono era beeyi yo eye Kampala yasigadde nga bweri ey'emitwalo 2 n'ekitundu okudda e Kampala okujjako ekifo e Kampala simanyi oba bayongeddeko oba tebayongeddeko. Okay, embeera bwetyo bweri mu bitundu bino awalo ne moroka eziva ne zigenda eggulu n'erira nabo bagamba nti transport tebayongeddeko nnyo basizaamu bali ku mitwalo wakati wa gumu kitundu n'ebiri naye nga ezigenda naddala mu byalo mu Bududa Soronko ezayongeddeko kuba okuvaayo teri bakomawo bajja mu kibuga abasinga bagenda kulira ennaku zino enkulu
mu bitundu bino eby'omu byalo. Byebyo mukulu Farouk ne Jennifer. Webale nyina Tima Kumbi Emmanuel okusinziira mu bitundu eby'Embale n'Entambula nga nate bw'eri kukwana kadde.